Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwayo nja batunulire kino kiyitibwa ekitafeeri. Abaana abawala abakyala ndi nammwe njagadde mbalage ekibala kino kiyitibwa kitafeeri. Ekitafeeri kino kirungi nnyo naddala gw'omukyala gw'omwana omuwala ng'atalina bulungi mazzi, amazzi gakusumbwa naddala amazzi ago aganyumisa omuzannyo ogwo ogw'ekikulu. Ekitafeeri kino kirungi nnyo ku nsonga eyo ey'amazzi, ate era n'ekirala kireeta obwagazi. Singa obeera okiryako n'obeera ng'okiryako kigenda kuyamba okwongeza ennyonyoogeze z'obwagazi mu mubiri gwo. Kyekitafeeri kino kakati osobola okukirya obuli, osobola tukisalemu tulabe, tukisalemu wano okiraba bwe kityo kibeera kifaanana. Ekitafeeri kino osobola okubeera ng'okirya buli bwe kiti nga bwe kiri, osobola okubeera ng'okirya. Kirungi nnyo, kirungi nnyo, genda funa obwagazi mu mubiri gwo wamu n'amazzi ago ag'ekikyala. Beera ng'okiryako, osobola okukirya nga bw'ofuna omuyembe n'ogulya, era nakyo bwe kiri okiryako. Oba osobodde ng'obiina biwerako osobola okikubamu kajuyisi. Kikuba kajuyisi n'obeera ng'onywa kajuyisi. Kajuyisi ako oba okubyemu kajuyisi toteekamu sukaali, beera ng'okinywerawo. Nkugambye kirina kasukaali kaakyo akalungi, beera ng'okinywerawo bw'oba okikubyemu kajuyisi. Kirungi nnyo nnyo nnyo, kigenda kuyamba ku nsonga ezo ze nkunnyonnyoddeko. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta kumbeere bulungi. Mweraba.